kakati aboogera ku Mwanyi Kyagulanyi tayina moral authority eyogera ku Mwanyi ayina kwogera ku Njaga buli omu ayina okwogera ku cash crop gyadiiringa nayo ndaba abantu aboogera ku Mwanyi nga tebalina na Mwanyi tebamanyi na Mwanyi tebamanyi bbeeyi yaazo tebamanyi kuzirima yero bannayuganda bazibu olw'okuba bannabyabufuzi babakwata obujego bakyayisa gavumenti ne batambulira ku topic emyezi nga 7 emabega babadde babanja kabaka ng'oyinza okulowooza ensi yonna kabaka aliwo twagala mulabadde ekyo nekiggwa waliwo ekiseera nga bali ku kibalama twagala kibalama kitegeeza nti bannayuganda naddala bavubuka bangi bali mu kubutaabuta n'okwogera ku bye batamanyi ku bye batategeera kati ekitongole kye bajjawo abantu abali mukaana ku social media balimi oba bali okubaleereta buleeresi tebamanyi na kye bakola ekitongole gavumenti ya Museveni yakissaawo pulezidenti yennyini yakissaawo n'akiwa emirimu ena mu constitution okuregulatinga ogaba license n'emirimu emirala 2 ne bigirema ekitongole bikirema kyakola mulimo kikwebyo byonna ye bannayuganda babuuze kiri luddawa omuntu wonga nti twala simanyi wali UCD amanyi weeri gye bajjeewo nze waffe tulina Mwanyi ekitongole sikirabanga ye Masaka tulina Mwanyi waffe era nange Mwanyi nzira akasente kaazo ne sibalabangako naye oyinza nosanga ne Kyagulanyi akaayana tamanyi kiri wali bugoloobi kati bannayuganda bokkakkanya akajanja kammwe bano bonna bannabyabufuzi bamwe bazaako abakolera effujjo mu palamenti abo bajja babuzaabuza paka ensi lwenaggwawo tebalina kye bagenda bakolera wadde okubayamba amakulu ge galiwa nze gavumenti bwereeta ekintu nze no kambawulireko ekintu kimu nze nakkiriza nti gavumenti ensinga amagezi ne bwefukaawo nkuba mu ngalo olw'ensonga be bansinga ki kati bali kulya Mwanyi egenze ani abaga te Mwanyi evuddewo ojjukira abo abaka palamenti bekalakasa kujjawo airtime okutakula ne bakwata basenyonyi abo ne ba Bobi Wine ne babakwata airtime okutabukula bamuzaawo kyaso omukozesa so ekitegeeza nti abantu temulina byakukola nze sisuubira nti omuntu bw'abanga makanika ng'ayina yingini z'emmotoka 3 ez'okukolako omuntu bw'abanga mubazi omuntu wabanga muzimbi wabanga mutunzi wabanga alina omulimu gwe ng'alina gy'agenda okukeera okukola nti alina obudde obulabazaako n'ebyemmwanyi kubanga nzijukira nga bajjawo airtime okutakula abantu beekalakaasa ojja kwebuuza emmwanyi Buganda zebadde egaba ebadde ezijjawo Operation Wealth Creation ya Salimu Sale yateekawo enjawulo mu mmwanyi za Uganda era olwaleero olaba nti ebbeeyi nnungi n'emmwanyi twala miliyoni 10 okusinga bali abajega bamwe ali ab'ebugoloobi ababbi abayaaya abafere abadde balemera ku miliyoni 1 okuva bukyanga Museveni ajja babaddewo nga emmwanyi bayongerako miliyoni ensawo miliyoni eji Salimu Sale bwajja n'ayongerako emmwanyi kati tutwala miliyoni 10 eteeza aleese enjawulo ya miliyoni 8 ez'emmwanyi ate ng'agabye n'endokwa nezembadde mulowooza nti Buganda yezigaba zonna era Salimu Sale yakola mu kitongole kya WOSC kuba ffenna tuli bannayuganda naye singa babagamba nti emmwanyi ezo ziva Salimu Sale mu mawanda ya Museveni gwe mwakyawa ebitatugasa ebitatuyamba baganda bange bayibuli nga bwegamba nedda twakyogera nkusimba alina amagezi ategeere omusiru asiriwalire ddala muzeeyise enkubuge yakwogera abasama mwasame abakola tukoleze vanira bamwogera mumanyi mmanyi okulima ennyaanya emmwanyi vanira kyesimanyi gulini pepe affe bamulima naye simulimangako simanyi kulima butungulu kuba ffe tebabulima simanyi kulima apple kuba ffe tebamulima simanyi kulima butunda adde baffe babulima naye sibumanyi naye emmwanyi ngimanyi era bwe banga okulwa obulungi bw'eggwanga ng'ekitongole kigenda kudda wansi wa Minister of Agriculture kigende ate nze ani akaayana abamu temwanaabye